This is Ground Media UG. Omukulese mubise mukelezi wano akumusabira yandisobodde okutwalibwa mukelezi endala yonna okukosendeka okusooka yali nti bamuleeta lwakusatu which is tomorrow mala okumusabira ate nze olwo lwennyini olumala wano nende kalangaalo nziri naye programu oluvanyuma netuukamu agamusabira olwaleero makibaza okunyukantoza kwankya kangambe nti nga tweza tulina omukisa nti famire ya Hamphrey Mayanja mulweza muno mweri nnyo. Joseph Hamphrey Mayanja amaka ge gali wakulaawo Sekukulu Tweza Parish. Ono Hamphrey abadde yakazimbaawo siwalera Tweza Parish mutungo kitiko era Tweza Parish era wabaddewo debate nesatu isomero ewali nyumba y'Epakage bane omugenzi AK-47 yali Bugema era ne mukwalira olumbe nze naliyo nyumba y'Epakage ge yali azimbye Bugema Jomani. Tata waffe tata w'abaana ne maama waffe bali mu Bugema era Tweza Parish Bugema Jomani. Osanga n'abalala bapalaso n'abalala. Nolwekyo twegambye nti mu ngeri y'emu b'endala tulina omukisa nti wa famire eyo y'amaanyi Katonda atuwadde nefunye abantu abazze mu lwatu nga bayita ku bitone eby'okuyimba ate okuyimba kwabwe ne kukwata ku bantu abawerako. Simanyi oyinza kuwuliriza okugeza kuwuliriza oluyimbanga olwakamenyi olugamba katupangase n'oluwuliriza bulungi oluyimba ngolo ne lutakukwatako okubanga ekyokola. Oluyimba ngolo n'endala nnyingi nnyo nti Katonda yabawa ne bayita mu bitone eby'okuyimba. Ono Hamphrey okusinza mwenda wa katabo yali atandise nno asobola okusinga ngeri mu kukuba gita era music. Taata waffe Gerald is body artist n'abaana abalala. Nolwekyo nga tubalina mu kifo kino naffe twesunako taata Edini n'abaana era mwalabako myaka nga 2-3 naye ne Kamiliyoni Joseph Mayanja bwe yayagala okukwata mu bidiyo y'oluyimba luyimba ki n'oluyimba owazambe manyi wazambe era yajja wano n'addamu n'okweyanjula gye tuli waleero geesiya yange. Of course, twali tumumanyi already naye bana bwe yasangawo yali natamumanya bulungi omukulu w'ekifo naye n'addamu n'akukakasa ekereziya yange kubanga nze Joseph ate ekereziya yagulwako St. Joseph. Olwekyo kubanga mujja kwogera nange okunnalonda.
sinafuna bado sinaddamu kufuna mukisa kubuuza mukulu w'ekifo nti oba yaddamu okumulaba naye at least yaleka self-commitment n'olaba era nakusabira ekekotesebe era yajja n'ayimirira wayimirira mu church ate yimiririzaamu ekereziya ye nobekako nali kugema nambatiza omwana oza wa palaso ekereziya katolika wa palaso anti bantabu amanya gantabu nolwekyo tubenyumiririzaamu ono nga bwe mbagambye abadde oba yakasenga yakazimba awo siwala mudobo kitiko wabadde tetunamulabako mu kereziya waffe wano naye at least taata waabwe mumanyi bulungi nnyo mu kereziya era agagala era yemu ku nsonga lwaki ekisingise ogamba nti tuteeka okuweereza ekitabo ekyebisa Mwami Mayanja oyo ebizibu ebyeerawo ebyensi ebitusika ebituze muneeri ebitutambula ebikutwalira ebituze ebikutabula oluusi ebikuterera ebikulamu amaanyi naye bannange oteekwaba okusigalawo ng'olina kyongereza era bati bakumanyiiko tetuyinza kukusabusa bukatoliki bwatera Mayanja naffe tumusabire akaseera kano nga bwe bagambye beetaaga okuwulizibwa ennyo ddala eri bannafaamu abafamire ebiseera byetulimu bino bya budde bwa mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo mu ngeri emu oyinza okugamba nti Hamphrey Mukama ate ennaku ze yafiiramu zenyini oba lwakutaano lukuku oba lwamukaaga lukuku either Good Friday or on Saturday. That is the time when Jesus died. That's the time when Jesus was dying. And after his death did not defeat him. Neither the tomb did not defeat him. He resurrected. And consequently, and therefore infer that as he Hamphrey died on Good Friday or on Saturday, on the very days Jesus died, you can have every belief that he too will rise again. He too may rise again. May resurrect again. Ebiseera bino bye tulimu byamazuukira Yesu yafa n'azuukira naye okufa tekwamufuka tekwamuwangula. This is our faith. This is our faith. And it is because of the death and resurrection of Christ that we have reason to believe and to have hope in the life after. If it was not so, our faith and hope would be in vain. May Hamphrey Mayanja afuke ebiseera by'okufa n'okuzuukira kwa Yesu. Abagere ennaku zino mu ngeri egereesa bagamba nti ogabanye entenkani ng'omusaasiro kyakubibwa laddu. Togabanye entenkani ng'omusaasiro kyakubibwa laddu akubibwa eggulu. Ogabanye entenkani kubanga osiiba oyimirira ku lwo abantu bayimiriza eggulu gye liri oba olyawo naawe nga likoze eki. Ekyo oba ogabanye entenkani. Mugere endala tubeera nga kusaaga naawe oba ogenderawo muki mukulu. Ne Hamphrey ng'afuna ebiseera bya Yesu nyini ng'afa n'okuzookera tuyinza okugamba nti agabanye entenkani. Era tumusabire Omukama aleme kukolekayo azuukire wamu naye amutuse mu bwakabaka bwe ng'amusonyiwe byonna ebimusobyeko.
this is moment for us to stand before God in this house of prayer, in this house of God, not for any other reason, purpose, but standing in the house, this prayer, this place, in a prayerful mood, in a prayerful atmosphere, prayerful, praying for the soul of now our late Hamphrey, and also prayerful in need of prayer, and we have to pray for the family, and that we continue to condole them for the loss of their son. The family of Mr. Father Mayanja and the mama and the entire family and friends. And it is for purpose of prayer that we have conquered all the way from wherever we are come. This church of St. Joseph Catholic Parish, Reza, to commit our brother finally to the forgiveness of God. Our brother Hamphrey, I want to welcome you all. Thank you very much for choosing to come, giving this time to come and pray for the soul of our brother. Baniriza mwena ekigambo tetulina kirala tusobola kukozesa kaseera kano tujjako ekyakitalo. Tusaasira nnyo taata waffe Father Mayanja ne maama waffe ne famire yonna. Tumaze ebbanga nga tuwulira okubaala kwa Hamphrey ono era nga tukusomako ku mawulire ng'ali mu kujjanjabibwa, ng'ali mu kutwanagana n'obulwadde. Osanga waliyo essuubi